Ekyokuyiga ekyakawungeezi k'olunaku olwaleero mbadde ndowoozaamu ekyokwogerako nga tekijja kwawukana nnyo ne lesoni yaffe n'omubuulizi ffe abasabidde Bererika ky'ayogeddeko kijja kuba kikwataganamukko. Kiriko omutwe ogamba nti authentic love. Waliwo abempadde nze mbadde mpandiise okwagala okwannamaddala. Bigambo bibiri nti okwagala okwannamaddala. Waliwo omutaputa omulungi aŋŋambye nti mu Luzungu bagamba nti it's authentic love. So bw'owulira ebigambo bino okwagala okwannamaddala osobola okulowooza nti walina okuba nga waliwo okwagala okutali kwa nnamaddala oba waliwo okwagala okuyinza okubeera nga kuli awo kwa mpola mpola. Naye ate omuntu bw'agamba nti gundi alina okwagala okwannamaddala, ndowooza okakasiza ddala nti omuntu oyo alina okwagala okw'enjawulo, okwawukana kwagala okuyinza okuba ng'okwa bulijjo. Nze mu bulamu bwange yakulira mu maka ga mwami Kazibwe, omwami n'omukyala Kazibwe. Nafuna ku kwagala era nze sitoma mu bulamu bwange. Ndowooza kizibu nnyo okuwulira nga ŋŋambye nti abazadde bange tebanjagala, kizibu nnyo okukyogera. Nafuna ku kwagala kwa taata gwe nasinga okukula naye ennyo, era nafuna okwagala kwa maama. Ne maama wange bangi nnyo, mukyala okumu naye y'omu ku bo. Naye okwagala mu maka nakulabako era nkuze mmanyi kye bayita okwagala. Taata yali mwami era musajja mukozi nnyo, nga abakulu bange bwe nali nkula nawuliranga nnyo nga boogera. Saamulyako ng'akyogera naye nawulira abakulu bange nga bakiddinga. Naye agamba nti ajja kwambala empale emu obulamu bwe bwonna, naye abaana be nga basomye era nga balina obulamu obulungi. Era yakikola, yakola ye kyali mu maanyi ge paka bw'atuuse kano ng'amaanyi gagenze gaseebengerera. Ne maama naye bw'atyo, ne maama yatwagalira ddala ng'abaana. Nze n'okwagala mu baganda bange nakwo nkulabyeko, ne mu mikwano ne mu bantu ab'enjawulo mu bulamu bwange. Ate ŋŋenda okubeera nga ebyo bimaze okuba nga ate birungi nnyo. Ate laba ate bwe ngwa mu Amerika ate Anti Sarah ate naye n'ayitawo. Anti Sarah yatwagalira ddala. Anti Sarah ssente ze yatwagalira ddala era kuno ku Amerika ndowooza ye maama wange asookera ddala. Yatwagalira ddala ng'abaana ddala. Yatuliisa, yatunywesa, yatusomba era ne kaakati akyali maama mu bulamu bwange, tekirikyuka. Abaggalwa nti n'okwagala kwa Katonda kati bwe kuba nga nze ng'omuntu nina obujulirwa oba obujulizi ku kwagala kwe nfunye, kwe nafuna ku bakadde bange era kwe nkyafuna ku bazadde nga bakyaliwo, era ne mu mikwano gyange ne mu baganda bange n'abantu be nsanze mu biseera eby'enjawulo. Kati ate bwe tuba nga ffe ng'abantu tulina okwagala okuli mu mitima gyaffe, ate olwo Katonda waffe ye alina kwagala ate okukomawa. Bwe weetegereza Bayibuli, Mukama lesoni yonna bw'ogyetegereza etambulira nnyo ku mulamwa gw'enkolagana ya Katonda n'abaana be. Ekiseera ekyo abaana bali baana ba Isirayiri, Mukama yali afudde eggwanga eddonde nti yali alyawudde ku mawanga gonna ng'ayagala kubyeyabiza, balage empisa ze, amateeka ge n'engeri ye gy'ayagala batambulemu, kubanga ye Katonda wa kwagala era empisa ze oyinza okugamba nti yazisiiga mu bulungi. Yayagala kuzisiiga abaana ba Isirayiri oba zibasigamu nabo basobole okuba nga beeyisa nga ye. Ne balemererwa naye nga ye yali enteekateeka ye. Ne lesoni bwetyo bw'ebadde etambula, okwagala kwa Katonda oba enkolagana ya Katonda n'abaana ba Isirayiri. Na bw'ogenda mu Lubereberye essuula eyookubiri olunyiriri olw'omusanvu, weetegereze Katonda emirundi egisinga abantu boogera ku kwagala n'ogamba gundi anjagala okusinza engeri gy'anjogerako, nga ebigambo by'akwogerako ebirungi oba ebisendeekerevu oba n'engeri gy'akwogerako otegeera nti gundi anjagala. Ate waliwo abantu abalina ebikolwa nga tayogera naye ng'ayinza okuggula akamuli n'ajja n'akakuwa naye nga talina kyayogedde ne kiba nga kikolwa. Ate waliwo obubonero, waliwo engeri nnyingi z'asobola okuba ng'alaga okwagala oba omulala okutegeera nti gundi anjagala. Na weetegereze essuula eyookubiri eya Lubereberye olunyiriri lw'omusanvu olabe Katonda ky'akola, olabe oba tolabemu kwagala kwa Katonda.
olubereberye essula ey'okubiri olunnya lugamba nti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu ey'ensi. Olaba Katonda wano agamba nti Katonda n'abumba. Katonda yeeteeka mu kifaananyi ky'omubumbi. Nalabako ku mubumbi ng'okwata ettosi n'alikwasa engalo ze n'aliteekako oba amazzi n'abumba ekintu, ekitegeeza nti mulimu okulowooza ku kyagenda okubanga ngenda kwetaaga kyokkuba olina ekifaananyi nti njagala kubumba nsuwa, ngenda kwetaaga bbumba oba ngenda kwetaaga material ndala nnyo. Olowooza n'ofubiitiriza omanye ekigenda okuvaamu, ogenda kuteekamu amaanyi n'obusobozi bwo era ng'omanyi nti ngenda kikola mu ngeri bwe nti. Omubumbi bw'atyo bw'atambula. Togenda ku makya n'ogamba nti njagala kubumba kintu nga tomanyi nti kyogenda kukozesa, tomanyi kigenda kuvaamu, tugenda kugamba ate oyo omubumbi ki? Oyo talina kye yali akozeeko. Nti Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu ey'ensi akozesa emikono gye. Katonda yandibadde nga ayogera bwogezi. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, laba ekikolwa ekyokubiri, n'amufuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu. So kiraga nti wali ng'akozesa engalo ze ng'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi. Ate wano okufuwa mu nnyindo Mukama alinga kka mu kino ekintu ky'amaze okuba ng'abumba, oyinza okugamba kidole kiri awo. Alinga kka wansi mu nnyindo n'afuwamu omukka guva mu ye kuba Mukama y'ensibuko y'obulamu, n'afuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu. Kyo kyakubiri. N'agamba nti omuntu n'alyoka abeera omulamu. Olaba nga waliwo enkolagana mu makkati ga Katonda ng'omutonzi n'ekitonde kye. Ekitonde tekirina wano, oyinza okugamba tekirina mugaso, tekirina kye kikoze, wabula omubumbi y'akoze ebintu bya mirundi ebiri kubanga y'engeri gy'ofuuka omulamu. Nti Mukama yatutonda okuva mu bbumba lino n'atuwa buli kitundu kya mubiri. Ate n'alyoka atugatta n'atufuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu kuba obulamu buva mu Mukama. Yesu agamba nze kkubo n'amazima n'obulamu. Obulamu buva mu ye. Nti omuntu n'alyoka abeera omulamu. So waliwo enkolagana mu makkati ga Katonda ng'omutonzi ate n'ekitonde kye ye muntu, oba yenze oba ye ggwe. Mukama y'engeri gye yatonda omuntu eyasooka. Era ne mu Eva wali ne bw'ajja mu Adamu n'amwebasa n'amuggyamu olubiriizi, olaba nga waliwo era enkolagana Mukama gy'ateekawo n'ebikolwa by'akola. Waliwo intimacy, waliwo okwagala okw'enjawulo Mukama mu bikolwa bino by'akola. Kubanga tosobola kubanga ate Mukama amaze okukola n'ogamba nti ne bakubuuza nti Mukama akwagala n'ogamba nti sikakasa, ng'otegedde engeri gye yakubumbamu, engeri gye yakuwaamu obulamu. Nti Mukama engeri gye tutondamu kitulaga nti Katonda mu butuufu nti ye nti tuli ku mitima gye. Yayagala nti mu kututonda ng'ayagala tube ayina engeri gy'atutonzeemu, ayina by'atuwadde naye ng'alina n'ekifaananyi ayagala tufaanane tutya mu bulamu mu maaso. Tulina okuba n'empisa ze, tulina okuba n'okwagala kwekumu. Ka mbuukewo wano ŋŋende mu ssuula ey'okutaano era omubuulizi wa leero gye yatuwadde. Tugende ku Enoka. Ogenda kwetegereza, ngenda kubisoma mu olubereberye essula ey'okutaano olunyiriri lwa 224. Olubereberye essula ey'okutaano olunyiriri lwa 224. Naawe weetegereze wano era olabe Katonda Enoka, enkolagana mu makkati ga Katonda ne Enoka bwe yali efaanana. Osobola okulaba enkolagana ez'enjawulo naye njagadde kunokolayo zino. 21 lugamba nti Enoka bwe yaweza emyaka 65 olunyiriri lwa 21. Olubereberye essula ey'okutaano olunyiriri lwa 224 lugamba nti Enoka bwe yaweza emyaka 65 n'azaala Mesuseera, akyasinze okuwangala mu Bayibuli. 22 nti Enoka bwe yamala okuzaala Mesuseera n'awangala emyaka emirala 3. Ku giri gy'alina 65 agasseeko 3, bagamba nti emirala nga giringa nti nno yawangala emyaka 5 gyokka. Ono yeyongerako ku 65 ffe kwe tufiira ng'owangadde nnyo, ye yayongerako bwongezi 3.
ate nga ye muto ku bano bonna bali mu ssuula ey'okutaano. Ye n'ayongerako n'awangala emyaka emirala 3 biringa Bayibuli eringa egamba nti alinga agamba yeeyongerako 2 oba 3 nti n'atambulira wamu ne Katonda n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nkomye ku 22 nga sinagenda ku 23. Nawe weetegereze Enoka bagamba nti yaweza emyaka 45 n'azaala Metusera mutabani asooka. N'amala n'awangaala mala okuzaala Metusera n'awangaala emyaka emirala 3. Naga n'atambulira wamu ne Katonda. Laba wano emirundi egisinga wano w'olabira nti Katonda n'ekitonde nga balinga emirundi egisinga nalabako abantu abatambulira wamu kuva mu buto nga waliwo abantu b'osanga. Ku kyalo nalabako abantu okusinga couples abaami n'abakyala beetegerezanga nnyo nga ndi muto. Tebaali bangi. Ku kyalo kwalingako omwami n'omukyala nga bamanya amaka ge gano naye nga kizibu nnyo okulaba. Abafirika simanyi oba laavu yaffe oba yambirigo. Kizibu nnyo okulaba omwami n'omukyala nga batambula mu kaseera ke kamu mu kkubo. Nze gye nakulira Entebbe eri ekiwafu nga kizibu. Ng'oyinza emirundi egisinga olaba omwami ng'akedde ku makya ng'agenda ku mulimu ne wayitawo ng'essaawa emu n'olaba omukyala ng'agenda. Naye okulaba ng'omwami n'omukyala bombi nga batambula mu kkubo nga bagenda kyali kizibuko. Nalabako couples nga 1-2. Naye ng'ekisinga okwewuunyisa kyangu nnyo kyakutegeera abantu nga bombi batambulira wamu nga bw'obatunula bw'otyo otegeera nti bano abantu bakwatagana. Waliwo abantu abasinkana mukyalo okuma asobolokera ku makya ne pulezidenti wa Uganda Mwami Paul Mukuye ono ava eno ne basinkana ne batambulira wamu naye nga bombi basinkanye mu masaŋŋanzira naye nga bagenda sayidi y'emu nga bayinza okuba beemanyi oba nga tebeemanyi. Ogamba te bannaye nti abantu batambula bombi naye jjukira nti beesanze bwesanze. Naye ate w'osanga abantu nga beesanze ne beesanga mu makkati wano naye nga baateesezza nti tugenda kusisinkana wano tugende egindi. Ate abo abantu batera okutambula mu ngeri eringa ey'ekigendererwa. Tetwesanze bwesanzi mu makasaŋŋanzira oga oli otya nti era bwe waliwo abantu b'osanga ng'oyitawo buyisa owulira nga bali mu kwebuuzaako n'otegeera nti bano tebaateeseteese kusisinkana, beeguddeko bwegwi oba babadde bamanyiganye oba omukwano ne gutandika oba ne batandikira awo emboozi. Naye abantu abakedde ku makya nga baga tugenda kusisinkana wano tugende egindi batera okuba nga bo baawula. Kubanga bo baateeseteese nti tugenda kusisinkana wano tugenda gindi tugenda kukozesa ntambula bwetu tugenda kutambuza bigere paka mu kitoolo tulinye takisi oba tugende tuziike. Waliwo enteekateeka ey'enjawulo. Nawe bwe weetegereza Enoka ne Katonda nabo nti okusisinkana kwabwe kufaanana ng'abo abalinga nti bo tebeesanze bwesanze mu masaŋŋanzira nti ono yasuze gindi ono yasuze gyondi ne beegako bwezi nti Enoka asana busanzi Mukama n'amugamba nti oye Mukama oli otya nti ovaawa? Anedda, bano balinga abaateeseteese tusisinkane wano tutambule ffembi kubanga tuli ba mukwano, ng'okutambula kwa kigendererwa. Kubanga mu butuufu weetegereza omuntu ayina gy'alaga ng'alina ky'agenda okukola eky'amakulu aba atambula n'ekigendererwa atera okwawukana ku muntu. Nga nze akeera ku makya ne nkwata ekkubo lino ng'emikono ngenda ngiwa buubi mu Amerika nti kati Mukama yatuwa tuli mu nsi ensuubizi, ngenda nnyimba gw'oli mutukuvu era ondaba nga sina kigendererwa. Naye Enoka ate Katonda balinga abalina ekigendererwa mu kutambula kwabwe. Bayibuli kye bagamba nti ng'atambulira wamu ne Katonda. Kiringa ekitegeeza nti balinga bino ebigere ng'omubuulizi yatugambye mu divine service nti biringa nti Mukama ateeka ekigere mu maaso. Enoka n'agamba Mukama otadde mu maaso nti otadde right mu maaso oba left nti right nti naye kanteeke right mu maaso. Mukama n'ateeka left mu maaso. Enoka n'ateeka left. Balinga abatambulira wamu kigere ku kigere kubanga bakwatagana. Mukama Katonda, Enoka kitonde mwana wa Katonda oba Mukama mwe muzadde waffe. Nti waliwo enkolagana y'obwakatonda n'ekitonde leva esooka. Ey'okubiri waliwo enkolagana ya omuzadde Mukama n'omwana we Enoka. Ze nkolagana ebbiri z'osobola okuba ng'oyawula.
waliwo enkolagana ya Katonda ng'omutonzi n'ekitonde Enoka, waliwo n'enkolagana y'omuzadde Mukama ng'atambula wamu n'omutabani. Ekitegeeza nti nno Enoka bwe yali atambulira wamu ne Katonda yali muwulize eri Katonda we. Enoka tatambula nnaggalaale ng'atambula alowooza mbu gy'agenda amanyiyo nnyo okusinga Katonda we. Kya Mukama atukubiriza okuba nga tuwuliza bakadde baffe, kubanga omuzadde amanyi kingi okusinga gw'omwana. Ayina bingi by'ayiseemu okusinga gwe, ayina amagezi agasukkuluma ku gago. So kikugwanira ggwe okuwuliriza ky'agamba n'okuwabula kwe. Ne Enoka naye tatambula naggalaale nti asooka Mukama mu maaso kigere ku kigere, era osuubira okuba nga Mukama yasooka ekigere mu maaso, Enoka n'agoberera. Nze njagala n'okulowooza nti Mukama yali mu ggulu nga bamuteeza n'agamba naye musooke mulindewo katini. Naye newankubadde munsinza nti okusinga kugenda bulungi nnyo, naye mpulira ng'eyeebowamu nga kaŋŋendeko ku nsi Enoka mukwano gwange nkole ntya? ŋŋende ndaba olunaku lugenda lutya? Nga Mukama alabira ddala ng'eno mu ggulu bigenda bulungi nnyo naye kaŋŋendeko ku nsi eri ndabe Enoka mukwano gwange ono, ndabe engeri nti olunaku lugenze lutya, era nsuubira okuba nga Mukama akwata kalundaganya n'asooka asotta akagaali ng'akkirira emisinde okujja ku nsi okulaba mutabani we Enoka amubuuze nti olunaku lugenze lutya. Era nsuubira Enoka byasookerako nti Mukama nsanyuse okukulaba. Olunaku lugenze bulungi kubanga ondiisiza, onywesezza, wampa omukyala, wampa abaana, ompadde ebirungi. Naye newankubadde Mukama byonna bimpadde ebyo nti naye omukyala gwe wampa ansoozezza nti ate bye bigenze mu lunaku nti wamukoledde otya? Namusabidde kubanga ndi mu Adventist, anti tetukuba bakyala. Namusabidde naga nti wakoze ekirungi nnyo, ne beeyongera okutambula. Omukyala omu yakwata olugero luno lwa Enoka ne kutamu ne Katonda n'aluteeka mu ngeri bw'eti. Ayina ku nnyirwa 23 nti Enoka 22 lugamba nti Enoka bwe yamala okuzaala Mesuseera n'awangaala emyaka emirala 3, n'atambulira wamu ne Katonda n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala 23 lugamba Enoka yawangaala emyaka 365. 24 lugamba nti Enoka n'atambulira wamu ne Katonda. Lwaki Bayibuli eddingana statement eno? Enoka n'atambulira wamu, ekyogedde omulundi ogwokubiri, n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Omukyala omu yakwata sitoola eno n'agiteeka mu lugero lw'abaana bato. Yagamba nti Enoka yatambula ne Katonda nga Mukama amunyumiza, Enoka anyumiza Mukama by'ayiseemu bulamu bwe ebirungi n'ebibi, kubanga Mukama yali mukwano gwe, nga waliwo okwagala okwannamaddala okwa Katonda kwe yalaga Enoka. Nga Mukama bw'ali Katonda ate nga ye muzadde we, ne Enoka nga bw'ali ekitonde n'omwana, naye okwagala kuno Katonda kwe yali amulaga, naye kennyini naye n'aba ng'akulaga Katonda we. Bagabaana ku birungi ebiri mu bulamu bwa Mukama ne Mukama amubuulira ebifa mu ggulu, ne Enoka n'amubuulira ebifa ku nsi, ne Mukama byonna byonna nga bimanyi. Naye olw'okuba nti basharinga information, bawuliziganya mu kusaba. Naye ate wano waliwo nti Mukama yeesituka okuva mu ggulu, kuba Enoka tannagenda mu ggulu, Mukama ate yasituka okujja ku nsi eno. Omukyala yagamba bw'ati, yagamba nti Mukama yatambula ne Enoka kigere ku kigere, nga Mukama anyumiza Enoka emboozi bagamba mu Buganda n'egwa amakerenda, ne Enoka n'abuulira Mukama emboozi n'egwa amakerenda, nti bagenda okutambula mu bino beerabira distance gye batambudde. Kati batuuka okubeera nga bwe batuuse wala nnyo. Nze nalina mikwano gyange twasomanga ku Entebbe naye Entebbe Central, ate egyo emyaka gyali mizibu nnyo. Namukwano wange era abeera mu Entebbe Town, neffe nga tuva Kiwafu mayiro nga 2. Naye nga tugenda ku ssomero ne tusomera ku Entebbe ne muwerekera ewaabwe wali kumpi mu Entebbe Town, n'amperekera paka Kiwafu, ne tugwa ekiwafu. Aye najjukira nti ate ye wa Entebbe Town, ate naye ne muwerekera nga ate muzza. Laba amagezi amatono ago. Amperekedde paka Kiwafu eri, kyokka ate nno muwerekera muzzeeyo mu Entebbe Town, ate ng'omutuuse ewaka waabwe. Aye najjukira nange ate enkyali eri, ne tukkanya bukanya nti omanyi tomperekera ng'otuuse ka ŋŋende eno. Nti waliwo okwagana okw'enjawulo ne Enoka ne Katonda, nti Mukama ne Enoka baatambula nnyo nga boogerezeganya, balina enkolagana ennungi n'okwagala okwannamaddala, nti baatambula wala nnyo. Mukama n'abalaabalamu nti Enoka
naye nga tutambudde nnyo nga tunyumya emboozi ebadde egudde amakerenda. Mukama agenda okubalaabalamu nga batambudde nnyo okuva ku nsi eri ne Enoka, ate eggulu nga liri kumpi. Mukama n'agamba Enoka nti Enoka, munaye saagala kuzzaayo kutambuza ate kuzzaayo ate eri ate nkomewo mu ggulu. Enoka munnaye eggulu liri kumpi, munaye ka tugende bugenzi mu ggulu. Amiina. Na Mukama yamutwala butwazi mu ggulu kubanga baali batambudde nnyo nga bakolagana nnyo. Mukama n'amugamba bugambi nti kutusse mu ggulu kubanga ate okweregera okuzza ku nsi ate wala nnyo, kankutwale mu ggulu. Kasule kalinga ak'abaana bato. Kazemu olulabire ebirugamba Enoka bwe yamala okuzaala Mesera n'awangaala emyaka emirala 3 n'atambulira wamu ne Katonda nti yazaala n'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala 23. Agamba Enoka yawangaala emyaka 365. 24 lwensinga okwagala nti Enoka n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Mu Bayibuli ye muntu eyasooka okugenda mu ggulu nga mulamu, yasookera ddala, naye nga kitambulira ensonga esinga gyasinga okumenyayo nti yatambulira wamu ne Katonda we, nga mu makkati gaabwe waliwo okwagala okwa nnamaddala, mu makkati ga Katonda n'ekitonde Enoka, era nga waliwo enkolagana ennuŋŋamu oba okwagala okwa nnamaddala mu makkati ga Katonda ng'omuzadde n'ekitonde Enoka. Abaagalwa naffe abawulira akaseera kano, Mukama ayagala tube n'enkolagana y'emu naye, nga olunaku lwo buli ky'okola, buli ky'oyagala, buli ky'olowoozaako nga Mukama okimutegeezaako nti Mukama kino ndowooza bwe nti, Mukama n'akulungamya nti ekyo tokikola, kino ky'obeera okola. Enkolagana tugizimbe ne Katonda waffe nga bijja tutuuka mu maaso nga omanyiridde nnyo kubanga we ne Katonda mutambulira wamu, nga by'olowooza ne Katonda by'alowooza, nga by'okola naye by'akola. Obukristaayo lugendo, si ekintu ky'okera bukezi ku makya buli kintu n'okifuna. Mulimu okusobya, mulimu okugwa, mulimu okuyimuka, naye Mukama ky'atwagaza ng'Abakristaayo. Musobola okubeeramu ensobi, naye Mukama atukulembere okuba nga tutambulira wamu naye, nga waliwo okwagala okwa nnamaddala mu makkati gaffe ne Katonda waffe. Olunyiriri olusembayo luli mu Peetero ekisooka, Peetero ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lw'omwenda. Laba Mukama bw'ayogera ku baana be. Wano akyogera ku baana ba Isirayiri, naye jjukira nti ffe Abayisirayiri empya. Peetero ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lw'omwenda lugamba bwe buti, laba Mukama bw'ayogera ku baana be abagamba nti naye mmwe muli ggwanga ddonde. Yakyogera ku baana ba Isirayiri, naye era nakati akyogera eri ekkanisa eriwo akaseera kano, agamba nti naye mmwe muli ggwanga ddonde, Mukama yatulonda. N'agamba awo, n'ateekawo kakoma ng'alinga agamba ekyo tekimala, ekyo mukiwulidde, n'agamba nti muli bakabona ba kabaka, Mukama ye kabaka waffe. N'agamba n'ekyo kiringa ekitamala, kannyongereko, n'agamba muli kika kitukuvu. N'abanga aggumiza n'agamba n'ekyo nakyo tekimala, n'agamba nti muli bantu banvuma. N'agamba naye muyinza okuba temukakasa, kannyongereko, n'agamba nti mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala kye eky'ekitalo. Laba Katonda bw'ayita abaana be. Teri ekintu kyasinze kusanyusa baana ng'omuzadde ng'ayogera bulungi ku baana be. Ate ekikyamu ate eri kwe kubanga omuzadde ayogera ebibi ku baana be, kiruma baana. Buli mwana ayagala nnyo okusanyusa omuzadde emirundi egisinga obungi. Laba Katonda bw'ayogera ku baana be nti naye mmwe muli ggwanga ddonde, nga ye yalironda. N'agamba nti muli bakabona ba kabaka, bakabona aba Katonda, bano baawule. N'agamba naye era ate ng'ebyo biri awo, n'agamba muli kika kitukuvu. N'agamba ate muli bantu banvuma. N'alyoka awa ensonga nti nga muli bino bye mbagambe wano, nti bino nga kiri kitundu ku mmwe,
n'agamba nti waliwo ate ensonga y'amakulu nti nga maze okubeera nga muli kino gye ndi n'alyoka atuwa omulimu nti mulyoke mubuulirenga ebirungi kubanga munsemberedde Katonda ebirungi Mukama yabakoledde Mukama yabatuusizzaako mulyoke mubuulirenga ebirungi bye yabayita Mukama ng'atukoowoola okuva mu kizikiza gye yatuggya ng'atuyingiza mu kitangaala kye eky'ekitalo. Ekyo Mukama bw'atyo bw'akulowoozaako ggwe awulira akaseera kano nti ggwe oli kika kitukuvu era oli muntu wa nvuma nti Mukama akwagala nnyo okusinga ggwe ky'osobola n'okulowoozaako. Mukama akulowoozaako nnyo okusinga ggwe ky'osobola okulowooza. Nti Mukama akwagala ayina okwagala okwannamaddala gy'oli. Abaana ba Isirayiri gye baakoma okwonoona Katonda yasigala abaagala. Ne bwe yababonerezanga yagamba nti newankubadde ababonereza yatemanga yafunanga engeri abaana bano gy'akomawo n'abakomyawo gy'ali ne bonerera Mukama n'abatwala mu buwaŋŋanguse era n'amala n'abakomyawo nti olw'okuba nti waakwagala okw'enjawulo naye Katonda okwagala kwakyakulina okwannamaddala. Naffe abaagalwa naffe Mukama tulina obuvunaanyizibwa okuba nga okwagala kwokwo tukukkiriza mu bulamu waffe naffe ne tumwagala nga tusalawo okuba nga tugoberera ekigambo kye ekibadde ekigambo kyaffe akawungeeza k'olunaku olwaleero. Katowombeke olw'okusaba tuweeyo okusaba then mukyalo okumu agenda kujja atukulembere mu kitundu nga tuleeta ebyokusabirako mukyalo okumu ajja biwonga mu maaso ga Mukama. Katusabe. Kitaffe Mukama tukwebaza kubanga watutonda n'otuteeka ku nsi eno. Kitaffe otwagadde obulamu bwaffe bwonna otuliisizza otunywesa Mukama era otwambazza buli kirungi Mukama gy'otukoledde tukwebaza. Kitaffe tuli ku mitima gyo era Mukama otulowoozaako buli kaseera kubanga tuli baana bo bwe wateekateeka okuba nga owa obulamu okujja mu nsi eno. Naye Mukama ye tulina omugaso era Mukama nga watonda ggwe tukusa n'okutendereza n'okuba Mukama tuli buwulize gy'oli nga tulina enkolagana ennungi mu makkati gaffe naawe Kitaffe omulungi. Kitaffe tuyambe otuwe amagezi n'okutegeera tutambulire mu mateeka go n'ebiragiro byo era Mukama tusobole okuba nga tutambulira wamu naawe. Olunaku olwa Mukama bwe lunajja tusobole okubeera wamu naawe. Okusaba kwaffe tukuteeka mu mikono gyo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa